musuubi. Yes, bwe mbanjogera nammwe ndi bweru abaana bamwe bali makomera. Ndi mulamu batata bamwe oba abaana bamwe babatemula. So ebiseera ebisinga oli ayinza okugamba agoyogera bwotyo nga baganda bagamba ngo kitaliiridde nnyina kirinda bukyeri. N'ebino mbyogera ku lw'abatata bamwe ku lw'abaana bamwe kuba gyali mikwano gyaffe era mikwano gyaffe. Maama tuli fena so bajja kuvaayo be batemula babatemula nga bwe mwalaba. Njagala obasaba abaana bange musome mulemere kusoma kuba okusoma tekulimba n'omulundi n'ogumu. Akatono ketusobola okukola mukakozese omukisa omulala nagwo bwe gunajja nagwo tugukozese. Twafuuka family nnene, temuli family ntono nga bwe muli wamu. Fenna tuli baluganda, tuli family emu. Tuyinza okuba tetusobola ku providinga bingi nnyo naye ekitono ekiriwo mukikozese musigale mu ssomero tusigale nga tutambula kuba tujja kutuuka mu Uganda empya naye twagala tutuukeyo ng'abaana baffe mmwe abaana ba struggle nga toli unemployable. Ng'oli mwana wa struggle naye ng'olina qualification eno oba eno oba eno tujja kutuukayo naye twagala tutuukeyo nga musomye. So musome bannange. Njagala nnyo okwebaza mu ngeri y'enjawulo mutabani wange mutabani wa Damuli yakola obulungi ennyo mumukubireko mu ngalo jangu. Webali kusoma mwana wange webalire ddala akukola bulungi nnyo. Marks ze wafuna ku nsoma kungwa abaana gye baagwa oli ku level y'omuntu eyafuna obunaku bwonna. So webale nnyo webalire ddala kusoma. Ova wano ojja kujja mu ofiisi ya Secretary General okumpeera emitwalo 5. Webale kulesa kitiibwa tugenda kugoberera yonna gy'ogenda okusomera ojja kubeera musajja wa kabi. Namwenna bannange musome bazadde bammwe oba ali mukomera oba bamutemula tewali kyosobola kukola kutuukiriza birooto bye okugjako okusoma. Ate ne bannaffe abatuyambako eyo bwawulira nti omwana oyo yasomebwa atyo baddamu amaanyi era nabo baba baagala bakugoberere paka yonna gy'onookoma. So tukozesa opportunity eno tugende okutuuka gye twagala okutuuka nga tusaanidde. Mbagumya bannange nti mugume fenna tusigale nga buli omu agumya munne nga tutambula tugenda maaso. Tujja kutuuka gye twagala okutuuka. Tujja kulemerako nga tubanja bannaffe bakalanzi bamaketa abali mu makomera abaabuzibwawo tujja genda maaso nga tubabanja. Tujja genda maaso nga tubanja bannaffe abaawambibwa. Tulina okukkiriza nti bangi bakyali balamu bamanyi obbakweka ey'emyaka. Tujja genda maaso nga tubabanja. Nene be baatemula twagala babatuwe tubaziike mu kitiibwa. Ekyo si kinene nnyo okusaba. Sembayo nga neebaza bannaffe abatuyamba kuba nange zino sente sinze nkwata mu nsawo kuba nange siziina. Naye gano amaloboozi ge tusitula bannaffe abali eyo abayita Madam Shifra abayita mu ofiisi yange ofiisi ya Secretary General ofiisi ya First Lady ne mutuusaako obuyambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuweerera abaana abasukka 28 naye mwe bannaffe mwe mutuyambi bano abaana okusigala nga bali mu ssomero era mwe mugenda otuyamba okusigala nga bali mu ssomero. Mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo mwongere n'otukwanira emikwano emirala egyo gituyambeko mu kaweefube. Mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Mwe abaakutte bu vidiyo nga ennaku ensuseeko mu busalemu abantu njagala eri bamanye nti ndi wakabenze sinaku. Ne president yakwatibwa ennaku njagala basigale nga bamanyi nti ndi musirikale oli mwebale nnyo mwebale ddala bannange Mukama abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.